ng'era ebitabo ebitukuvu bwe bigamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kino abayizi ba Kololo SS wano mu Kampala tebakibuusizza maaso era nga wetuukiddewo ng'essaala ekutta akati ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Aife tukutenda awatabadde kusosola mu madiini bano basabidde wamu era ng'essaala ebawaayo mu mikono gya Mukama Katonda okubakulemberamu nga bakola ebibuuzo byabwe ebyakamalirize kulembeddwa mu Reverend Canon John Awodi. He knows where you're coming from. He knows your future, for he tells us in his word in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Ono abakubirizza okukulembeza Mukama Katonda kubanga mu buli mbeera tewali kijja kubalemerera mu kaseera kano nga beetegekera okukola ebibuuzo byabwe. Father, we thank you for this school. We thank you for the administration. We thank you for the teachers. We thank you for the other staff, the support staff. We thank you for everyone who has diligently worked hard to make sure that our children are taken care of them. We pray for your blessing upon them. Bw'atyo abakuutidde obutakemebwa sitaani okugezaako ebikolwa ebimenya amateeka g'ebibuuzo bino gamba omuli okukoppa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Do not panic. Don't panic as if God is not there with you. God is in control of every situation. And I want to ask you, when the papers are presented to you, the question papers are presented to you, first read through all the papers. Don't rush, just read through. Okay? After reading through, get the easier numbers you are able to do. Ye Sheikh Abubakar Ibrahim Sempala ayongedde naye okubawongayo eri Allah. Sheikh Robakabwe tebwawukanye na ba Reverend Canon John Awodi okujjako okukutira abayizi bano okwenyereza ku Allah nannyini nsi ebigezo bino bajja kuyisa mu kisero. Omukulu w'essomero lino Edward Kanonya ategeezezza nti abayizi babateeseteese bulungi okwaŋŋanga ebibuuzo bino ng'ekibadde kibulayo kyakubakwasa Mukama Katonda nakyo kye bakoze. Tusooseewo n'okusaba tebalambise mu maaso ga Katonda okulaba nga abalungamye mu kintu bakola basobola okukola ebigezo naye nga tulina essuubi nti abayizi bano twabateeseteese bulungi era tusuubira nti bagenda kukolera ddala bulungi. Twebaza bonna abatuyambyeko okutuukiriza kino, twebaza abazadde baabwe abaddewo okubawagira, nye neebaza abasomesa, neebaza Ministry of Education and Sports olw'obulamu bwonna bwesobodde okutuwa kuno olwaliro ne bwekyayongera okutuwa kulaba nga abaana baffe bakola bulungi. Abayizi nabo bagamba nti tebatidde ng'ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB kyekirudde okuleeta ebibuuzo byabwe. Tusaba Mukama Katonda asoboseze ofuna kye twasiga mu nsi muno, kye twasiga mu kusoma kwaffe kubanga twetegese from senior 1 up to this moment, the last moment. Buli omu tumukwasa Katonda ku kyekyo ky'alina okukola. My teachers, be ready. You have a first grade from me. That's definitely going to happen in Jesus' name. I believe that I've prepared enough, of course, and now I've done my best and God is going to do the rest. So I'm going to do all things with Christ who strengthens me, and I'm going to bring a smile on my parents' face, and I'm just so prepared. I'm excited, kind of nervous, that's definite, but it's okay. I believe I'll do well. Olunaku lw'eggulo ekitongole kya UNEB kyategeezezza nga ku mulundi guno lwekisindisa abakuumi abawera ddala okukuuma ebigezo bino. Bwe batyo ne balabula n'abakulembera amasomero obutakemebwa kugezaako kwenyigira mu kubba ebigezo kubanga gwe banaakwatako kaakumujjuutuka. Ku Manenga 17 abayizi abasiniya ey'okuna lwe bagenda okutandika okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Nakyambadde Maria ku WBS TV Amasunsule.